Mr. Soze Ekibooziboozi. Naye Mr. Sozi nali nina bwenkola eyo mu kibuga nga nina mukwano gwange tubeera awo nga tunyumya ngera omanyi munyumya ku by'abasajja by then nali mufumbo naye nga omusajja wange yeeyonoona nga tunyumya awo ne mugamba mulanze bba wange bwatyo si bwe yali munnange bwatyo si bwe yali musajja nga muze nga njagala nnyo omusajja omunene mugamba yali musajja munene naye yeeyonoona n'akozesa ebiragalalagala era kati ne mugamba naye nze ne mmala nziramu okufuna omusajja njagala omusajja nga wakikula bwe kiti ne munnyonnyola bulungi nnyo nga wenjagala omusajja bw'anaaba nga naye bba wange bw'atyo bwe yali kati munnaaye luba luli olwo siikulwisa eyo nga waliwo kikwano kyange kijja next do we twali tukolera nga jangamba gwe koze wange waliwo enkolera waliwo omuntu ayimiriddewo naye simutegeera kyenva mugamba ani oyo kati mukupakuka nenyimirira ku mulyango ningiza ebweru nga bamanyi akeedi z'e Kampala ningiza ebweru nemugamba waliwo omusajja naŋŋamba aŋŋambye akwagala ne mugamba ekiki agambye anjagala genda omugamba mpe ennamba mu butuufu omusajja oli bwe namutunuulira bwe nti kozi we nalingiza wabweru mutuni olwedde baali bakoze ddiiru n'ono olwamutunuulira bwe nti naye olwedde yali yeeseetinze dda nga ntunuulidde mu butuufu omutunuulira yenna okuva ku mutwe mpaka kagere nga ye kwaliti y'omusajja gye njagala yenna nga bwafaanana omwana ne mugamba genda omugamba ako ennamba n'amuwa bulungi nnyo ennamba n'agindeetera yawandiikako enamba ze bbiri then n'ateekako n'erinnya naye yateekako linnya Ganda neŋŋamba ono alabika abowa akapapula ne nkatereka somewhere by then nalina akasimu kamapeesa nga smartphone yange bagibba netereka akapapula ako wayitawo nze by the way yonkola yange kuba ne bba wange naye bwatyo we namukola naye yampa ennamba era nakiteeka for some time then mala nemukubira into catching up nono wekyali nenkitereka nga tewayitawo ebbanga teryali ddene ndowooza yalinga wiiki emu bannaku nemukubira we namukubira ndowooza yali oba kivuddeko nemujjukiza naŋŋamba yegwe konze yeyenze etutandikawo okunyumya nga omanyi twekwanyekwanye biki tetubeera awo naye ze sasooka mugamba nti nkwagala naye nga omanyi omusajja yaŋŋamba nkwagadde biki konze okay tekirina buzibu tusobola okusooka netubeera ab'omukwano netubeera nga tunyumyanyumya naŋŋamba kaale nze naye sikwagala bya mukwano nkwagala bye ebisingawo nemugamba okay tujja kuba tunyumyanyumya naye bannange Mr. Soza amasannyalaze gankuba nempulira nga omusajja mwagadde nga mbeera awo ku mulimu ngenda okulaba nga mba mulowoozaku bwe nti ngenda okulaba ng'ayitawo nempulira nga nfa nampubirako kabaayi oluusi nyinza okubeera mu dduuka nga nina byenkola oba nina kyennongoosa mba ndi awo bannaye ng'ebirowoozo byonna byagowinga crazy nga byonna birowooza gaayi mba ndi awo ng'ajja hello wasuza otya nali hajjati nga nebikkirira bulungi hajjati wasuza otya konze bulungi lumu neekanga n'ebintu nebigwa naŋŋamba kiki konze bannange omukazi naye nga mukwano gwe gunnuma bannange omukwano gwannuma nga ndi awo naye ng'ogaayi bannange ng'akoma ku wasuza otya oli bulungi gyebaleko nga tayeyongera mu maaso tubeeramu ebyo bisitole bannaaye ng'oyinza okubeera ng'omukwano guli awo gukuluma kati nga mitono omukwano gwange yamupangira nga mugamba walayi mpulira nfa onera omu we nali ku mulimu netandika okukankana ng'omukwano gunnuma bannange omukwano gwannumira omusajja nemugamba genda omuyite ekyanyambala wamusanyalaze we gavaako ekizimbe kyonna nekizikirawo ekiti nadduka bulungi nnyo misinde paka gyakolera nemuyimirirako bwe nti kumpi nemwesigama wallayi nze yali akankana nempona bannange omukwano gwannuma naye ng'omusajja yenyeenya nti akugamba obugambo buli switi ebintu ebisukkawo nga tanyiga
akoma ku kimu oli bulungi wasuza oti kali ndiye ndowooza ekyo kyamumalira. Tutuuka okukola program tugendeko out, tutuuka ogenda out, tutuula ku ttebo tukodaringa ebintu tutandika okulya tutandika okunyumya ng'omusajja si ye yeemoola. Nze nasooka neneemoola nagenda okulaba nga naye yeemoola ne ngamba Mukama Katonda kiki kye tuliko wano eno, mba nalowooza bano bali ku biki, nze neemoole n'omusajja yeemoole, bwe yeekwata mu maaso bwe yeekwatirira bwe yeekola biki ne ngamba no wano kati nze nina okuba omugezi, ono kati mmaze okulaba tagenda kuva gy'ali. Neefuuka nze awo sharp nga nze mukwana nze ndeeta ebigambo ate yayagala nnyo attitude yange eyo kwegamba namusanyusa kuba ye yali wa bigambo bitono ng'alimu okwemoola ng'abakazi, naye kati ze nemulaga nti ndi sharp. Nemuteerawo embeera, bwe namuteerawo embeera abannange byamusanyusa, netubeerawo gayi ng'aprovidinga nga buli kyomugamba ng'aprovidinga, naye ng'ennaku ennuma omusajja talina kyaŋŋamba. Netubeerawo omwezi gumu, myezi ebiri, myezi esatu nga gayi aprovidinga. Oba okitegeera. Lwali lumu neŋŋamba naye n'omusajja atenyeenya, walayi nempulya nga nze nzekka nze yeebanja nga mpulya njagala kulya ku vanira nga njagala kulya ku vanira w'omusajja naye ng'omusajja tansaba vanira. Kati lwali lumu tugenda out, tumala okugenda out tumuwe amperekera bulungi tutuuka somewhere nga andropinga nga ngamba bye nga twesiibula. Negenda okulaba waliyo omusajja wadde ne kakisi nga tewali movement gye yali akoze yadde n'okumpeweeta nga tewali yadde, oba okitegeera. Kolo nagamba naye n'omusajja simuviirako wano, we yaŋŋamba bye ko nze nange bye, n'akyuka n'addayo atambule, nange nenkyuka. Olwamala ne mugamba hey lindako, n'ayimirira nensembera waali. We nasembera nenzijako veero ne mugamba olaba bwenfaanana nga sirina veero, nagamba wow oli beautiful, ko nze thank you. Olwamala ne mukwatako bwe nti nentekinga step ne munywegera n'areactinga. Yasanyuka nnyo bannange. Nengamba anyway ekyo tukimaze, naye natukengera okudda ku mulimu naye nga nina ensonyi naye kiri ekisajja kitunula bulungi bannange, nga kirabika bulungi, nga kitunula bulungi naye nga kituulawo n'ogamba kyekyo bannange nina ekintu bannange nga kiri so handsome. Ekyo kyakisi nekiggwawo netubeera nga buli wembeera nga nze nkyetaaga nteekawo embeera. Oluusi nsobola omugamba nina kyenkugamba gyesooka gy'olabe, kati aba asemberawo ati aikisimu bwenti. Time neetuuka abantu bayibayo bamala ne banotisinga ekigenda mu maaso between me and him. Ne batandika okugamba simanyanga abo baagize nga bamanyi abantu nga balowooza simanya kutundula vanira, so nga tetutundulanga ku vanira. Gayi nga ngulidde essimu, gayi nga ngulidde engoye, gayi nga ndabiridde. Nze yali afaanananga kifuufu mu butuufu nga ne kasimayiro nina ku feesi nga nerabize nnaku y'ewaka. Kati lwali lumu neŋŋamba naye omusajja tansaba vanira ng'ekintu kimmanja. Ne mukubira lumu essimu nga ndi waka. Nze banaye nga wenzira ewaka sisobola kwebaka nga siwuliriza ku ddoboozi lye, nga sisobola ate nga naye yatteeka mu nkola every morning ssaawa 2 amanyi mba nvudde waka alina okunteerako ka good morning baby. Bannange ng'ekiri wali okimanyi nze nga n'omusajja ne wanvuma sifaayo bovumavuma ekiri nti nina njagala. Lwali lumu nga mugamba baby konze wangi leero nazze nkwambalidde naye saasobodde kufunako yootya. Ne mugamba nakutereddemu ataya naye tewagitegedde ko yeeyi nakulabye wabadde smart. Ne mugamba no munda nagamba nga nasubiddwa. Ne mugamba naye mazima ddala abantu beebuuza nti kino ne kino ne kino naye tugenda kukola ki, tugenda kutundulako divanira. Nagamba nange mbadde ndi kumpi kiggamba. Ne mugamba mala kiggamba n'olyoka okirowoozaako
ko ya ambadde ndi kumpi kigamba ne mugamba kati enkya njagala tutundule vanilla ko yeekaali bane emisatozi nze nasula seebase nga nkubamu obufaananyi oba kigenda kubeera kitya nga lwakyalumu kolwo lwakinkeera nga neesala bulungi nnyo nga omanyi outfit z'omunda oba okoze kombine oyambala red black that is my way of dressing, bra and panty. Neesala bulungi nnyo nga nkwata mu bbaga yange nteekamu ka naiti buno obusabbalaza nga nkwata nagulayo akatambaala kaali kapyani nkateeka mu nsawo gamba neneesetinga bulungi nengenda saawa zaalinga ziwerawo 7 nengamba boosi wange nfunye emergency omwana mulwaddeko taligenda nengenda kumbe twakoze da program nakino ekintu kyange nenfuluma mala ofuluma naye nga mukoonako nga ngamba jangu nga tusisinkana Samuyanga nga munange nze bino ebifuze simanyi gye tugenda bino ebintu sibigiranga ng'omanyi abasajja beeyogeza nga mugamba ekyo tokyeraliikirira. By the way nange nali cheating mu relationship yange, that was my first time. Naye obukugu bwe nnakozesa nange mbwetya nalinga komando nga tugenda Samuya nga ntuula nze yasooka otuula it was a hotel nange erina restaurant nga ntuula I ordered something nga ntuula awo nga mulinda naye nga ajja nga tutuula awo nga tunywa naye ng'obusajja gwemuula nga ngugamba are you ready kakukola gunyenya bunyenyayo gutya mutwe nga mugamba okay genda booking a room ng'agenda nga booking a room ng'amala ajja nga mpita kabulungi nga tuyingira mu room. Bwe twatuuka mu room nga mugamba omanyi kasooke naabeko koye okay tewali buzibu nga nzigyamu engoye mu maaso awo yali nga nzigyamu engoye nga nsigala mu bra ne panty nga nkwata towel nga ngyesiba nga nnyingira bathroom. Bwe nanyingira bathroom nga nzigyamu akaleega sweep nga nkakasuka nzigyamu nakano tips nga nkakasuka bannaye ndowooza naye ng'agamba neesunze nga nyingira bathroom bisasozi nga naabako naye nga nzenna nakyamusedda bannange ng'omuntu wa wansi yasanyuse nga yenna alinga ekitumbuwa nga azimbye bw'ati ng'awaze nga mmala bulungi nnyo okunaaba nvayo nga neesibye ettawalo yange bulungi nga nzija namusanga atudde ku buliri nga naye aggyemu engoye asigadde mu boxer ne vest ng'atuula bulungi nga ntuula bulungi nga gaaya ntunuulira nga nange mutunuulira ng'omanyi ebintu bye ayagala kugwa abamusooka nga ngamba nze sazze kuzannyira wano eno nga mutandika nga muwalampa nga mukisinga nga tugwa eri ku buliri wetuti kati wetwagwa nze yagwa nga ndi wansi ye kati ye naabeera nga naye nga amagulu gakyalengejje no wansi nga omanyi mutudde ku kitanda then nze ningwa bwenti namala nenzijjako tawero nga tuli awo only kissing gayita taking a movement ninga naye bannange ono gwe nafunye leero twabyagadde naye tuyeyagalidde nga nzijjako tawero nga ngiseeri nga muvuunula nga nze mudda waggulu nga tubeera awo ngenda okulaba gayita movinga nga mujjako vest namujjako vest kati awo namanya nti akantu kali serious kati naye nasika gundi yeeno boxer agijjemu wasika boxer agijjemu maama ngenda okutunula bwenti mukama wange ngenda okutunula bwenti ku vanilla ng'alinga ekigalo kya nassu kino ekigalo ekisajja nga mumpi nengamba mukama katonda ono vanilla anammala mu mutima gwange nensirika sanjega musajja wattu nakikitanya vanilla we namuleeta aba yakawojjayo empujja emu bbiri naatuyana nanjira entuuyo ate nze sikolagana na muntu wa ntuuyo olwo sisita yagambye ye ayagala entuuyo yes nze nzaagala naye tuuyana bibyo abula zino ezikulukuta n'ontonyeza bebi sibitoloretinga bannange nagamba kiki kino aba kyakikintanya akantu
nga mu butuufu nga sikawulirayo yadde n'akamu. Ne mugamba you know what, dda wansi. Nadda wansi ne mudda waggulu. Bannange mudda waggulu nakeewujayo gumu ebiri nga vanira sikyamuwulira kumba agudde. Mu butuufu ekituufu kiri nti gayi yanzirugaza buddugaza naye nga talina yadde akantu n'aka kankozeeko. Wabula ekintu ekyannyumira mu eyo process kyali kimu nti yali avaamu amaloboozi. Bannange abasajja muvengamu ku maloboozi. Ekyo ekintu kyankuba wala ku bwongo bwange kozi nali sikiwulirangako mu gayi yenna gwe nali mbadde naye. Bannange kyankuba wala nasanyuka ku mutima naye ng'erudda nnyiize kuba vanira yali talina kyankozeeko yadde n'akamu. Babi musajja wattu n'atandika okikitanya akantu akanyenyeza bebi tofaayo kanzije simanyanga nkutidde simanyanga first time yange okulaba nkutidde. Bannange senawuliranga afa obusungu gaye akikitanyeza akantu naye nga mwezijukira ku ngeri gy'abadde asawundingamu ng'ate awo nsanyukamu. Nagenda olaba kikintanya akantu tekavaayo namugamba kimu tubireke nenkwata bulungi nnyo nesituka nengenda mu kigo nenaaba nenyambala nemugamba ngenda nakwata bambi ssente ze bulungi nazimpa nenkwata ekkubo nengenda ewaka. Naye bannange gayi ekintu kyokka kyeyandeka muloko kyali kimu ddoboozi era kyekyanziramu n'okwagala okuddamu okumusisinkana nkakase oba yali akyekoza oba kyali kituufu. Kumbi bambi kyali kituufu bannange nga kiri sikirabanga era ye muntu yekka yali akingoledde kiba waawo. Singa ne vanira yali waawo nali badde mubba naye gye yali yawasa. Naye nagamba mukazi wono ng'alabye ennaku olwo naddayo waka bba wange ne mukubira ne saluti nga tuli mu vanira nga ndaba mu butuufu kyakola gye kiri. Yadde yali tavaamu maloboozi naye nga kyakola gye kiri. Kyekyo mukwano ekibuuziboozi kyange. Nabuuza maama mu buto ti maama mbuulira engeri gye wanzaala olwo mu maziga amangi bino bye yaŋŋamba bye nzijukira nti ebiseera byali bya lutalo nalina mwannyinaze kwe nali nsira era mbu kyenkana yali muwere emyezi gy'alina 6 bwe giti nti maama nafuna olubuto kaseera katono ne tata yattibwa nabuuza n'amalaalo gene gabula ndowooza ensega bambi tata zamulya nebuuza lwaki nze nga balala babasaako ngawo kwebiri kisudde na mu bukulu nti oyo yantonda ye yalina pulaani gyendi eno.